omukyala g'otulugunya otulugunya waaki okolesa obumogo bwa mukyalawo kiba kibi nnyo kive nnyo teri mwana yandyagadde kubeera nti alaba maama we nga bamuvoola buno obubaka njagala bugende buli maama buli mukyala buli mwana nga seerabidde bataata ensonga ya maama nsonga nkulu nnyo nvuddeyo nga njagala kudifendinga obukulu bw'abamaama oli obaddeko n'okirowoozaako ng'olina ekintu ekirungi ky'okoledde mukyalawo ky'okoledde mwanawo naye n'okitaginga ku mukyala n'osasula fiizi ku ssomero n'ogamba nti zino sente mami yasabidde oba yazimpadde nenkusasulira wali ogulidde ku mwanawo akalabo gwe taata n'obanga oyagala kusitula maama amadaala omwana ono aleme kulaba maama we nga atalina kyasobola talina kyamukolera bwe njogera message eno njagala naawe omukyalo obeere nti obwongo bweggula nti oba olina obuzibu ne mukyalawo oba olina obuzibu ne bbaawo oba olina obuzibu ne taata mu maka weewaawo sente ziyinza okuba nga ntono naye tekitegeeza nti buli ky'oba okolera omwana olina kukaakanya taata we bw'ofuna message eno olunaku olwaleero beera nti osharinga ne maama oyo afaayo ku baana be toleka mwana wo kubonaabona toleka mwana wa naiba kubonaabona toleka mwana wa mujja okubonaabona toleka mwana wa muganda okubonaabona abantu bafunye obutaakaanya abantu bafunye ebizibu ebikolimu mu nsi muno lwakuba nti baatuula ku ddembe ly'abaana baabwe baatuula ku baana b'abantu baabwe abalala nalowooza nti lyessanyu nsonga ziringa 3 olunaku lwaleero njagala obeere nti ogenda nazo buli w'okolera omuntu ekirungi nga tamanyi nti gwakimukoledde ye n'afuna emikisa n'afuna zi plus n'afuna zi blessings ate Allah asooka kugabirira gwe akikoze n'alyoka awooli ate waba awadde oli empeera ze oba emikisa gye gwe jijjo tegikendeera tokyayisa mwana baana bo teri mwana yandyagadde kulaba nti maama yankotoogera maama teyandabirira empisa zenina embi za maama wange taata omwami tovuma mwana wo nti empisa zo ziringa za nnyoko ziringa za maama wo kiba kive nnyo olw'okuba omwana buli bw'omuvuma kimusigala mu bwongo kaabagezi bokka n'abo balina obuvunaanyizibwa taata alina obuvunaanyizibwa ku baana bo ne maama alina obuvunaanyizibwa ku baana be mweyongere okubeera nti mweyagala tubasabira mikisa myereere nsaba Allah tabaraka wa taala ayongere nti obakuumira obufumbo bwamwe abakuumira ezzadde lyammwe ekiba kiganye teri akuloga teri akwagaza bibi gwe yeroozesa nti waliwo akuloga waliwo akwatakwagala embeera embi teri mbeera mbi gwe gy'oyinza kubeerako na control oba contribution muyo gwe embeera ogirabanga embi leero naye njagala nkugambe muganda wange mwanyina nze gwa ndaba nampuliriza essaawa eno embeera buli ejja mu bulamu bwo weebaze bwebaza Allah weebaze bwebaza Mukama Katonda eyakussaawo nti embeera eno okubeerawo yandibanga y'entandikwa ya success yo obulamu obulungi oyagala buli omu akubuulira embeera gy'ayiseemu bwe weesimisa mu bufumbo ababulimu essaawa eno mwana wattu olw'okuba tebanavaayo kubeera nti bakubuulira ebizibu byabwe mu maka gaabwe
naye bayina ebizibu biti lwakusirika. Kaaba mpola, tula mu makaago, obeere nti olabirira mukyalawo, olabirira omwami wo. Tokola era. Bw'onookola era n'olowooza nti ojja kutambula odde eno n'eno, g'omusajja teri mukyala g'ogenda asanga atalina stress, atakuwa stress, asumbuwa. Buli kitonde ekikyala kisumbuwa. Buli ekitonde ekikyala kyagala okubeera nti kimatizibwa. Matiza mukyalawo. Lwe naakomawo nja kudda n'akaabaami. Tokwatako, nkyali nammwe. Islamic Media. Qibla Islamic Media.